Kale masanyu mangi nnyo mu kibuga kya Uganda ate n'ennaku nga kwogitadde nga bwe nagamba amanya knows I'm the one, the king himself, king of television, KingSmith ono nyine ku Celeb Jazz with KingSmith. Thank you so much for watching. Sinkomawo okubeebaza naye nga kiyinza okugamba kiki twagamba guno omwezi October tumutandise leero lumu twagala tugenda omukuba olukumutwe nga tuwezezza emitwalo at least 4 n'ekitundu ejaba subscribers. So genda wano wansi subscribing ka video kano obo kalabidde ate okasaasanye naye nga togereko ku mawulega full figure si Lawrence full figure y'omu kwabo ba presidential advisor era nga tujjukira ebiseera byabalondera kwaliko omukyamanyiddwa nga full figure ng'onabadde yakyasinziza enkizo mu kukola emirimu gya president Yoweri Kaguta Museveni. Kwaliko omukulu amanyiddwa nga Catherine Kusaasira omukyalo naye w'amaanyi nnyo ne kuddako mbayogera mu ratings zaabwe according to what I've been seeing. Ne kuddako omukyala omukulu amanyiddwa nga presidential advisor on ghetto issues Buchaman. So abakyala bano ababiri bwe balaye nga Buchaman avuddeyo n'ayisa omukulu amanyiddwa nga Rock Giant si bulungi mu kumukuba n'okumuyira amazzi n'okumutulugunya ne bavayo ne bakoye bayogera era full figure yayogedde ebigambo bingi nnyo ng'avumirira ekikolwa kino munnaabwe oba presidential advisor munnaabwe amanyiddwa nga Buchaman kye yakoze n'agamba n'atuuka n'okuba ng'amukuba tteke. Can you imagine kicking someone aweze emikulu emyaka 20 and above emyaka egisinga ku myaka gya constitution ya Uganda? Yayogedde ebigambo bingi nnyo naye kimu ku kinasuddemu nagaye full figure kyenamutegedde full figure ayina common sense. Full figure y'omu kwabo abakyala abategeera ennyo. Full figure y'omu kwabo abakyala abateerya ntamu ate bw'alaba ekibi akyogerako alinga akaye wisdom nti niwankwadde wagira NRM bw'alaba nga waliwo omuntu wa NRM atagenda bulungi amugjayo n'amutereeza mu layini. Ontegedde nnyo. So full figure togeddeko naye olunaku olwaliro nga tumubuuzaako ku nsonga ne ku kikyalowooza ku bintu omukulu amanyiddwa nga Buchaman bye yakoze era yayogedde ebigambo bingi. Saagala biddamu saagala mwogera batamuwadde advice nange gye ntutte ng'omuntu ey'okuba muno bino byonsi tebikwemazaamu toyinza okubeera nga gwe presidential advisor ate nkyano obeera ng'oli common person bw'onoddayo mu bantu banaakulowooleza ki. Full figure bw'ato bayogedde era kamubatuuseko tubeere nga tugenda mu maaso namulamalama nnyo naye teweerabira ku subscribing nga wano wennyinnyini ku Celeb Jazz. Katulaye full figure tukomewo. Anisebo? Nsonga za ka video. Anisebo? Buchaman. Presidential advisor munno. Anisebo? Mweyalabikidde nga akuba muyimbi mu Nero Giant. Anisebo? Ne bagattako n'omugulunga mu ttaka. Tuzitulese tubeebuuzeeko. Yeno engeri gye babakwasa okukwasaganyaamu emirimu gye nga presidential advisor. Kyakusomozebwa ky'amaanyi era kyakwennyamira era ntuuse eddoboozi lino eri bannayuganda bonna ne Secretary y'eggwanga Uganda ne bannamagye okubeetondera n'okubategeeza nti essaawa tuveeyo ne human rights ziveeyo. Twagala buli munnayuganda afune amazima n'obwenkanya olw'ensonga President Museveni akulembera eggwanga era yatulonda tatulondangako kutulugunya bantu. Era njagala okutegeeza bannayuganda n'okubagamba buli munnayuganda wonna wodi njagala osome mu Matayo sura ya 25:14 paka ku 24 eyogera ku kabona yagenda n'akwasa abaddu be talanta 3 bali basatu era agenda kutamana kwata abaddu obuvunanzibwa n'abakwasa talanta omu yamukwasa talanta 10 n'omulala yamukwasa talanta 10 omulala yamukwasa talanta 8 naye abaddu abo talanta tebazikosanga balina zikosa lwa nsonga ki omu kabona bw'akoma wababuuza obuvunanzibwa bwe nabakwasa mwabukozesa mutya omu n'amugamba nti nze talanta nazitemerako ettaka omwana amuganda nazikozesa nga bwenjagala ne ziggwawo omulala yamusanga zikozesezza bulungi nnyo nga zizaddemu ne zinnaazo n'amwongera obuvunanyizibwa kabona n'asanyuka nnyo n'agamba oli muddu wange omulungi oli muweereza obulungi era naye n'amukuza n'afika kabona. Kitegeeza ki nti president yatulonda abantu basatu naye nammwe kino kiri mu girasi mukyerabirako. Ffe tusiba mu bantu nga twegayirira abantu kuzza mitima gy'abantu twagala kuzza bannayuganda bannaffe ababadde abanyiivu n'abadde mu kusoomozebwa. Abamu balaba bagenda bateeka ssente ku masimu abalala basiba mu kulya mbizi na kunywa mwenge abalala bagaba promota beyambule ne babawo essente mbu basobole mbu bagende babanje Museveni bamusaba ssente nga gwe bawola. Bayibuli eyogera negamba Bayibuli eyogera mu Bagalatiya 6:7 negamba nti Katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasiga kyali kungula. Buchaman ekikola kye wakoze Katonda ensi teri kusonyiwa. Katonda asobola kukusonyiwa n'abannaffe tusobola okusonyiwa bafa bakkiriza naye ensi teri kusonyiwa. Tosobola kukwata munnayuganda munno tosobola kukwata muntu munnansi omuntu alina eddembe lye mu nsi n'omukwata n'omutulugunya bw'otyo. That is too much. Bw'oba osobola okukola ekikolwa kyo mu kamera kitegeeza abantu bewakatta nga teriyo kamera bameka bootulugunya awatali kamera. That is too much era nkubira eggwanga omulanga
nkubide CDF neta nafutana kwa simu yange mwakoze ebikolobero nga muli mu ngoye z'amagye kitegeza mugenda mutulugunya abantu nga mwayita ba generali mwayita ba president wano mu Uganda tulina abantu abayita ba president bangi tulina president wa FUFA tulina simanyi president wache ebitongole bingi bina ba presidents president Museveni nga tavangayo kuvuna n'abantu abo gwani akwata omuntu n'omutulugunya notekako ne order nti njagala asani simanyi asani challenge simanyi asani ani otowa order who are you so what Museveni yamonda kutulugunya abantu Buchaman yomukubadde bakunganya ba promota bana batatekana ku kivuno mu kalenda nabagatwe kayaka setambe paka ku state house navale ngaba ba promota muntu temukola bikolobero kubanga Museveni temumubanja temwamuwola sente mulekera okusaba sente nga abaziwolayo babaziterekayo nembagama muleke katonda ko byalina ko ate mulekera wona okusaba Museveni emitwe mulina okusaba katonda Bible gaba nti kyosiga kyoli kungu ate Bible gaba nti muli balabira ku bikolwa byabwe Buchaman ekikola kyayoleseza ku muyimbi munne ekisoka Buchaman sina muyimbi Buchaman yalina lukisa kisa kuba yajja kusamira yajja kola sawa Bobby Wine ye muntu asoko kola sawa oyo mwana musamize kyovona bayina obukomo bwalubale ku mikono ne ku magulu era yakiriza musimanyi mutonda simanyi muki yasoko kola sawa busabane bagulente ya gongo bala magulu awulira yes Buchaman azako alebikola bingi yasoka nayiwe mere yo mukazi nagamba mbuye mulasta tayagala nyama mukazi afumbye nyama neibawe avudda wajifusemu sipapa yamuwa obubudda munamutwala ebbunga ya nakola yesabo sipapa era kyayakwana ekyamwakanya ne Buchaman kukola sabo na kusamira na kunyamindi akakamindi kakwata akanyona mutaba nakakatama njaga nakakola ki nete tuganye obanyo njaga we bakola ki uli muntu aine dembere human rights zino kufollowing bwa nkubira CDF omulango kuvaayo twagale gwanga ku mulundi guno Lokijja afune amazima n'obwenkanya Museveni talondanga ko ku bantu genda kola bikolobero no kati nze sigaina nze wale ko muntu gwenkuba oluyi wale ko muntu gwenumba nentakula wale ko muntu gwentulugunya sigaina nze simanyi kubanga nze nsoko mbagamba na Uganda mbagamba ekigambo kimu ekisoka nda tewali muntu yantwala wa president Museveni ngawe bananyumirira bo bananyumizako tewali muntu yantwala wa president Museveni ate president Museveni anondera mu state house entebe tanonderanga ko mu public era simusabanga kubukulembeze bwe namala okuvayo nga mu president anonze nemba nyumize kibaddeyo bazimba emitima ne bategeka ebintu byabwe mbu bategese bivuru mu kikko ne bayita muzaira muzeyi obukulembeze bamusabira mu public nze sisabanga ku muzeyi bukulembeze mu public ate na obuvunanyiza buli muntu alina akwata obuvunanyiza ngo muwendo kyekiche gambe kiri mu matayo nti obukulembeze bwabwe tebuli appointed babasulako busuulu nze I don't know naye obwange muzeyi yabumpera nempebwa nganze era bonagena mu president's office batusabe nanga muntu nga Buchaman talina nanga muntu era simanyi bibye manyinze byange bebanonda simanyi talina nanga muntu nze manyi byange bebanonda nganze omuntu so nkubira bana Uganda mwenno mulanga je muli nkubira abalasta mulanga simanyi kitongole kitwala abalasta mwandi kuteka wadwa ne mako kapiki pule katambana ku piki pule ne mukasala kama vili ekyo kiko asicha balasta ekyo kiko kya Babylon abo si balasta fale omulasta taye isabwatyo that is too much Buchaman asuse waino koma obasaba kutulugunya omuntu mu kamera omanye abantu batulugunyiza watali kamera omanye abantu basa watali kamera natukana okutumya order atenga tulugunya legend bwenjogera ku legend nenso ngati njogera Lokijja legend mulekera okulowoza nti kyenjogera sikimanyi yes Lokijja basajja basoko kuimba ono hip hop yaita bagula vito omutujju yaleta omuvuka gwa Tajamalo mu luyimba lolo baita guno mulembe gwa balasi akuna matata abana bekubira das era Jamalo mu yakolera chorus eyamutunda Buchaman yaleta ani wano kati manjogera ku legend manche njogera ku gwa tamanyi bya music atasagala commenting evaayo awulira aba basajja ne ba bobuni be baleta wano hip hop music wa hip hop bagwafire batandika okupa hip hop bwe manjogera ku Lokijja njogera ku legend no mukulu gwateekawo ate buli muntu alina human rights ze ate tulina amateeka mu ggwanga Uganda tosobola kuvaayo n'okuba munna Uganda bwoto who are you amajeso wati wano zaka yakwata Ligwanga Uganda Museveni alikulembedde emyaka 35 kwa 36 nga tuwe emirembe tukozesa emirembe gyatu watugigagawaliemu tateekanga Museveni ayinama igwanga lina amaje tulina ba general basuka mu mitwalo 2 n'omutwalo njagala mbule mwana wa jeno gwalo sanze nga akuba omuntu bwato oba jeno ki yali akuba omuntu bwato njagala nkubulire wano zake yakwata omusajja DPC mulamba na mukwagula namujjako n'amayinja nga alina pista eri wano mwenna mwakiraba namujjako amayinja ge namukuba nga ne pista jina wamulako nga kubazaako luyi Uganda yensa ine emirembe eri fine
Uganda yensi yosangamo musirikale nga civilian yasobola kumukolu natamba nagenda bwoba owulira nga oyagala kuyekera nga obutujo bwe buli genda Somalia genda mu Libya genda mu nsena nga Sudan Uganda eri fine mutuvire mu gwanga lyaffe mulekerawo kono nensi buli munna Uganda wa ddembe era ne Semataalo w'eggwanga ekyogerako Semataalo w'eggwanga eyogera mu kawaayiro fo Article 17E kagamba nti buli munna Uganda ayina eddembe neyogera mu kawaayiro namba 28 negamba nti ate buli munna Uganda kimukakatako okufuna obwenkanya mu kkooti z'eggwanga Uganda tugenda kukola ekisoboka okulaba nga Lokija nti afuna amazima n'obwenkanya mulekerawo okutyoboola eddembe ly'abantu buli muntu alina family muntu alina ekintu kyakolerera lwaki okwata omwana muno n'omutulugunya okwenkana how comes who are you President Museveni bantu bameka nabayita ba president yeta chataleni anchimutuma ganja yavana erayiza kuba ghetto president kabaya yavana erayiza kuba ghetto president ngabo tabalumbanga kuba yani yamugama ani amulayiza yani yakireta kya kigambo kya Bobi Wine yakireta era Bobi Wine akyade mu 10 years nga ghetto president ngaite kubanga ku bantu Bobi Wine ngata kubanga ku muntu Buchaman si ghetto president ani yamulonda wala kama rasta bakunganya nga mulonda abatayana bwaswanga wunnuna ina tambula piki pule taina na wabera kali awo kawunnuna kakadduwa nema kye muvamula kano tatakola nsobi ate nabaga stantalo koka oyo mwana yave wabwe nga benkoko just one hand ya benkoko eyegunde esadize mkono yamugoba ku kyalo manche njogera konze nali mu fire base ne Bobi Wine batu abera nga muwo bus oyo mwana nga lepinga bakazi yes muwo bus je twabera nga yes nga Buchaman ya controlling ne Bobi Wine ya musikano musige mpisa embi nga yamulaga tubera kusona mga toyimba bano vaawo ne tusimbulirawo wano kola bwoti yakwata nga bakazi oyo era kikoli mu kyovola bawaju yo kadduwa nema Katonda takola mistake mugendere ebintu bya Katonda Bible yogera mu Samuel ekyokubiri egamba bweti egamba nti Katonda yavuwaza ate Katonda agaggawaza Katonda tasekererwa tali that's why njagala mateeka gaveebo nana meraba jeno njogede nabo bana mateeka njogede nabo njagala bakwata ekiteege ekyo bakibonereze human rights ziveeyo njagala CDF aveeyo ku byambalo by'amagye bakubiddemu abantu kubanga okukutyoboola nakwono dinnya ly'amagye amagye g'eggwanga Uganda gakyasinze wano okukuuma emirembe omuyimbi asinga ku Buchaman nkugamba Lokija nti yaleeta wano abantu bangi Lokija nti ateekawo brand ya hip hop okwagala mukiso kumujamba Bonnie Forest bajja nenga bakuwa hip hop wa America Lokija nti najja nateekawo embeera esobola okutegeeza hip hop w'eggwanga Uganda naye to mufuka gobata Jamalo tozanyisango omuntu ata Jamalo naye to mufuka gobata Gravity tozanyisango omuntu gobata Gravity kakati bwe njogera ku Lokija nti njogera ku Regent njogera ku muntu Lokija nti alina rebels zeyateekawo yete kigambo kyeta Pakalast era mwamulako nga akana ne company ya oba yachi ya Walidi yali Walidi by then katoba ya Airtel ekigambo Pakalast nga wawabide company number era yayima nga simanyi tulina kola namanyi Pakalast simanyi bichi yabireta alina ebintu byazateekawo nga alina legacy gyalekawo mukulu yale sewochi kukuba abantu nakutulugunya nakwata bakazi nakunywanjaga kadduwa ne moyo baloza bo banjawulo boba papo boba green NNC twagisanga tugenda kugirekawo NNC y'abanna Uganda era tuli bafirika buli muntu ayina funa dembe n'obwenkanya kwa Museveni alwanirira dembe ino yateekawo eddembe ne Semataalo w'eggwanga akigamba kawayo namba 28 mu Semataalo w'eggwanga nti buli munna Uganda kimukakatako okufuna obwenkanya mu kkooti z'eggwanga Uganda njagala oyo Buchaman bamuteke mu mateeka NNC buli muntu abafunye okusomoza bagenda mu mateeka yensonga wakitobera n'abalamuzi yensonga waki government eteekawo abalamuzi n'ofuna omulamuzi n'ayimira mu musango gwo lwaki agenze n'amwawabira Museveni bamuvuma buli lunaku emirundi nga mutwala alina n'abaana bajjeno muwoza basoma b'amaanyi wayako nga bakuba omuntu oluyi amutaasa tayakamukuba emirundi ena omuntu gwe batasaabera bwato Lokija nti namusanze jjo ng'ali ku kitanda amwadde ekitanda ewa endeje mu kalwaliro nga njagala ku ddene nangamba tugumikizeko treatment nesooka okugwako then omuntu atandike treatment endala atasobola kwogera atasobola kutambula essaawa zino King Saha nani King Saha ne Waikibenda bamukute bamukwese bo bagifudde project ze njagala kusooka kufa ku bulamu bwa muntu sifa ku yasene kwa ne Buchaman bamukuba yadde wakawe natandika okuvuna nze namujja ne mutwala ku Malukom ku sente zange ne mane ntandika connecting ne bakama bange ne muzeyi nane dino sale ne connecting omusajja gwata Michael Captain Michael Mukula ne tumutwale na Kasero awulya ne Balamu ne tumutwale na Kasero mujjajaba era kwali kulumba bantu yenga aruma nga bamukubye
Oyo kuboto omuntu bwoto n'omwambwa n'omuyira amazzi. Omusajja omuyimbi oba munne gwomanyi oba ne gwotaba ntasobola kumutuusaawo nga n'abaana bo bali awo balaba. Kiki kyoleka kiki osiga mu baana abo? Abantu bangi bavuddeyo ne beeyama okuyamba Lutalo naye bulijjo bali ludda lwaki bulijjo tebamuyamba? Bannayuganda n'ekyo kibeere kyakuyiga era kibeere kyakusomozebwa kyamaanyi abantu basiima ogenze byo bye mbe mbagamba musime Museveni ng'akyaliwo musime Museveni ng'akyali mulamu muleke nga kwogera bigambo bannanga abadde okuba mujja kujulirira Museveni talidda Museveni agenda nga Museveni era tetuliddamu kufuna mukulembeze ali nga Museveni tetuliddamu kufuna mirembe nga gye tulimu eyo bagamba mutugenda mu nsi nsubize eri udanga ne tuli mu Uganda nsubize mutugenda kwambala engule Yesu Kristo yayambala engule ate yali yamaggwa kyo kyaggwa teriyo ngule era gimugenda kwambala mulekera okubuza bana Uganda n'okwafulingira mu politics nze ntunulidde abasajja abeewandisiza bonna abeewandisiza ku bwa meya bw'e Kampala bonna ba NRM mutubala nabo mu State House kati batugasaaki